Ani lero shadia. Mpuliranga nayagadde tuzukuse ku mikwano gyange basingo. Basingo. Abavubuka basingo, abiwala ebitototo ebivubuka ebitototo. Oyogedde ku basingo nanjukira manyi nze kakati mu singo kyenzujukirako mubiri balina emiringo ejange six pack. Kati eguli luddawa. Tulaba one pack. Masu maradde. One pack. Masu maradde na mitima mibi. Abavubuka abo tubazuukusala tubagamba nti muzuukuke muddemu mweraliikirire. Ne basingo twagala okubeebaza bambi. Bebaze. Mwebale kubeera abantu balungi. Bakola batya. Obubalaza w'abasingo abaana baffe kubaliira emmere. Juke kakati mama ene waffe ku mizigo gye tubeera akabaza kasingo olusolo ebiseera ebimu ono omukyala wo ku neighborhood yakalongoosa engeri gye batabeerawo kati abaana baffe tubateekawo kabalaza baliiraawo ne bazannyiraawo naye basingo twagala okwebaza abakyala abafumbo mwe bali tusimulira ku bubalaza obwo muli bantu balungi anti era nku abaana baabo kyovula babukozesa nze nno njagala kubeebaza batuyisa mu weekend batuzaamu essuubi nti naffe twaliko walabuno obuyimba basando omanyi buno oba kati wera finga tuli mu ngoye tukinya ngero tulimirwa kayimba nga bwayoza yambadde akapale kakampi ne ka vesti bwatambula nayoza engato ze naziteekayo kakati gwe bambi buli womulaba gwe yafumbirwa emyaka 5 mufumaze emyaka 5 myaka 10 oddayo n'okuba flashback bo wali ofaanana mu kibi wange bwatu bwe yali nga tetunnakola tetunnazaala baana bali nnyo mwebalire ddala ka music katukolera katuyisa mu weekend naffe kabanga akaffe bambi mwebale nnyo mwebale ddala ekirala ekirungi kyesinga okubeebazaako naddala nga bakolamu kasente baba n'obuntu obwanguya emido nga sha oyagala owulira tolina maanyi gakoolo gafuga ku masigiri ng'omugamba nti beti kati soko mpeka pako baba ne pako baba ne gaasi baba ne oveni baba ne fridge kati tweyagala nnyo mu weekend awo ogendayo ko naddala basinga abeekoleddeko nga kasente kakola ki nga weekali naye basinga